Weewaawo. Waliwo okunoonyereza okukoleddwa era alipoota n'efulumizibwa n'eraga nti obutabanguko mu maka bweyongedde, naye ate ekyewuunyisa ku mulundi guno agavayo galaze nti basajja batulugunyizibwa ne bagenda mu maaso n'okusirika ne bataloopa anti batyawo okuswala. Obutabanguko mu maka bweyongera nnyo mu muggalo ogwalumira Mawuggwe nga emisango 1,753 gye gyalopebwa mu 2019. Okunoonyereza ku butabanguko kulaze nga abaami bangi batulugunyizibwa ne basirika waka nga tebavuddeyo kwekubira nduulu olw'okutya okuswala. Abasajja n'abalenzi bafuna obutabanguko kubanga tumanyi nti omwana wabeera ku ssomero omulenzi wabeerawo bulingi, wabeerawo ebintu bimu, wabeera waka. Naye ekizibu kye tulina ku basajja oba abalenzi kubanga embeera engeri gye babakuzaamu balaga nti abalenzi mulina okulaga nti muli basajja temuva ekintu kiyinza okukuluma naye nga tokyogerako. Bayinza okuba bakuba waka naye ovaayo otyomba omusajja okugamba nti mukyala wakubi. Abamu nno bakubibwa abakyala nabakuba namunyigira wansi oluusi omusajja ajja atamidde namunyiga namusoga ebikonde. Abo we bali naye abasinga obungi tukiyita emotional oba nkyogere ntya emotional tekikwatagana n'okuvumibwa. Waliwo omukyala avuma, waliwo avuma nawe n'ova mu mbeera kakati nosanga abasajja tasobola kudda waka bukyali ayagala addeyo abaana bebase n'omukyala azukuke nga bukyali kubanga bwajjamu. Obutabanguko mu maka bweyongera nnyo mu muggalo gwa COVID-19 era emisango 1,753 gye gyaloopwa mu 2019 bw'ogerageranya ku egyo 1,764 egyaloopwa mu 2020 nga bakyala be basinga. Waliwo gwe nalaba edda yali neighbor omusajja musomesa avudde ku ssomero tebabawadde ssente aguze ebijanjaalo n'akawunga Christmas. Omukyala n'ajja n'amwaniriza bwe yatundula mu kaveera n'alaba nti ebijanjaalo n'akawunga n'agamba gwe musiru ani gwoleetera ebijanjaalo zuu n'abisuula eri n'amusindika. Ekyo nakirabako n'engamba tulina okukola nnyo okulaba nti twogeragana tetugeragana. Mu kwefumiitiriza ku nnaku 16 ez'okulwanyisa obutabanguko, ekitongole Care International balambuludde ensonga ezivako obutabanguko n'ebirala ebikolebwa. Nga twogera ku butabanguko obukolebwa ku bakyala n'abawala mu nsi yonna, ng'era mu Uganda obutabanguko buno era bukyali bungi. Bw'otunuulira ensi yonna omukyala omu ku basatu babeera n'obutabanguko. Bano nno bakinoganyizza nti obutabanguko mu maka bwandivaako abafumbo okufuna endwadde eya mukenenya. N'ewaka tulabye amaka nga gasasika abagamba gwe waleeta akawuka nze nakaleeta gwe wakaleeta ne wavaamu enkayana abantu ne balwana. Kakati ekyo nakyo nosanga nga kireeta obutabanguko mu maka. Yakyambadde Rollins ku Salt TV.